nze Roger nwanisiriza ebbanga ne muwe emyaka kati giweze ng'ena okitegeera naye nga ebbanga eryo nze ndimala kuba ndi muntu mugumiikiriza njagala kumanya omuntu atuuka ku kukola omuntu kati nze Roger byazza nkola byonna byankoze omuntu atuuka ku eyo aye asasulwa atya amanya gange nze Simbwa Fred gwe muze mulaba abanja obwenkanya bwa muganda waffe Nsamba Henry eyafiira mu maka ga omuyimbi mwe gwe muyita Spice Diana nze gwe manyi nga Hajara Namukwaya wamu ne manager we Roger nate era nkomyewo ku nsonga z'embadde nzijambagamba nti tugenda kwabya olumbe lw'omwana oyo Nsamba Henry mu maka ga muzeeyi we Ebunamwaya abasinga obungi gye muzze nga mujja mutukubagiriza n'olwaleero nkomyewo era ngezezaako nnoonya Uncle Bafana ono nga nsaba anzirukire ku mulimu guno gwendiko ne bannayuganda mwenna gye muli nate era sabe ne gavumenti nayo eyongere okumpa obwenkanya bwenzize ennoonya sebo Uncle Bafana nsanyusa okulaba olunaku lwaleero kyakabi nga kitalo nnyo mitawaana ndowooza ekikulese ewange kyakubeera nti mumanyi nti Roger yafuna obuzibu bw'omwana ono yafuna okufiira bwe ate mukimanyi nti nno Roger nze namukola ki gwe wamubrandinga nze namuleeta mu bino ebintu sobola okuba ndi munnayuganda alumirirwa ndi munnayuganda ayagaliza era ndi munnayuganda anyolwa ebintu bino bibuusiddwa nnyo amaaso lwaki ebintu bino naffe twagala kuvaayo twagala kufuna ku bwenkanya kubanga twakitegedde nti abantu bonna mu nsi teri ayagaliza munne kubeera na mirembe kitegeeza nti bw'oba oyagaliza munne okubeera obubi naawe oba weetaaga okole ki okifiiringi mu nsi ezaddala bwe bakikola naye nze ndi wano olwa muganda wange ono Mutoowe eyafiira mugimu ku mikwano gyaffe ate ne batafuna bwenkanya bakoze ekisoboka okulaba nga bafuna obwenkanya n'ekikoze kiganye era nga bwe kiri mu Uganda nti omwavu takola ki omwavu tasobola kubaako kyasobola kukola so abantu mwenna abali eyo famire ya muganda wange ono yafiirwako omwana waabwe yafa mu ngeri ndowooza etannannyo nti nno basobodde okubako omwalaffe gwe bakwata mu sipiidi awo nga talina kyakoze kati kitegeeza bateeke mukono bwangu batunnyonnyoleko ku nfa yaki y'omuntu ono omwana ono yafa atya abantu batereere emitima waaba nga puruufu ziveeyo okitegeera poliisi ebiyingiremu eteekewo obwenkanya kuba teri muntu ayagala kufiirwa muntu okitegeera so n'olwekyo omukulu ono bwe yantuukiridde nangamba twagala kukola t-shirts twagala kwabya lumbera ono mwana ku lw'omukaaga ne mugamba kale jangu ekirungi nangamba tuwandiikisiza mu kamera abantu abatulaba abalina omutima gw'omuntu munnayuganda oba abantu b'omuntu wa wansi bawulire okukaaba kwaffe basobola otuddukira so abantu b'e Bunnamwaya omwana ono yali mutuuze eyo Bunnamwaya era gye yaziikibwa wagenda okwabizibwa olumbe so nze bwe nawulire ne kinkwatako ne ngamba kale mujje mbeeko kyenkola so era tuyise omulanga abantu abali eyo abanyolwamu abazadde nga ozadde ku mwana omanye obulumi bw'omwana oba ng'obadde ne muganda wo ng'omanye obulumi bw'okuba n'omuntu mu nsi tuyambeko abantu bano tubadduukirire ekisookera ddala bafune obwenkanya oba baliyirirwa okitegeera baliyirirwe mu bituufu ng'omuntu ategedde nti nga n'omuntu akkiriza nti kituufu omuntu yakola ki obujulizi buba bukoze ki bubuze obujulizi buba bubuze then ebintu abantu kye beetaaga ge mazima kumanya omuntu waabwe yafa atya ate era n'okufuna obuyambi so tukoola bannayuganda mwenna gye muli ku nsonga zino ezimu tuleme zibuusa maaso kubanga muvumirira ebintu byekitta abantu bannayuganda muvumirira ebintu byekisaddaaka baana bannayuganda muvumirira ebintu ebyo byonna mubivumirira kitegeeza nti poliisi byesibe tusomesa byesibe ekola kiso mu mbeera bwetyo abantu bano baba baagala bwenkanya nga tebabufunanga balina sitoore zaabwe balina obujulizi bwabwe lwaki abantu baba tebava ku bwenkanya nga abantu oli ayogedde obwogezi ekigambo nti gundi tewanyimbidde bulungi musobodde omukwata ne mumuteeka mu nkomyo n'abeerayo ebbanga lwaki omuntu assa omuntu
obo omuntu abatatanyonyola muntu afiiridde mu nnyumba yo bamikono gye gwafudde lwaki abatakwatibwa kugamba bannayuganda Justin kyensaba nti tubeereko obwenkanya ffenna tuli bantu mu nsi nate tuli bannayuganda omuntu wabanga munnayuganda abantu bwe bafa ne baggwawo gavumenti ebyeggwawo abantu ye gavumenti simanyi oba pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi nti waliwo abantu abafiira obwemage simanyi oba pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi nti abantu bangi balina obuyinza mu mikono gyabwe nga teri yabubawa abantu bangi bakozesa kwegamba olukujjukujju lonna oba lwanguzi olinazza emisango nga bwayagala oli abamu beefudde bakitalo ku byalo eyo ne polisi tezibasobola ne polisi tezikyasobola banne baziba emisango ate bwe tuwulira abantu abazza emisango gya naggomole gyaddala tebakola ki tetulaba babizanyisa kati kitegeeza nti bano abantu bonna abavaayo ne beekubira emiranga bannange bankubye katono okunzita ne muvaayo ne mubayamba lwaki ensonga y'abano abantu polisi tevaayo negiyingiramu abantu bano ne bafuna obwenkanya mu bwenkanya bonna obusobola okubaawo oba baliyirirwa obagibweko ennaku y'omuntu waabwe kuki ate nabo bennyini n'abantu abakola ekyo babeere free kuba tosobola kukutta muntu no just notalimba mu nsi booti era just ebintu ebimu biba bigenda kusumbwamu so ebyo byonna biva mu kugamba nti bane kino kyali bwe kinebwe ekituufu kiri bwe kiti naye kino kiri bwe kitebwe kiti ebyo ne bikola ki Uncle Bafana gwe yaleeta looja mu ndonga bw'okiraiminga wali omukubiddeko ku kasimu n'omubuuza ensonga zino ziri zitya sitwalanga obudde mukubira ssimu kumubuuza bintu bino naye kubanga embeera ye gyateekawo si ey'omuntu gw'osobola okukeera ku makya omukubire waye omusajja ayinza n'okulikodinga n'akwogeza ebirala oba n'owulira birala ng'akulikodinze akugjamu so si buli amumanyi nkimanyi ekyondoza akimanyi kugamba alina embala eyo kati so si ye muntu gw'osobola okugamba mbuno nkubire okitegeera mubuuza ebintu bino byayitira buyitirizi ku social media ku YouTube embeera yonna neeraga fenga abantu abalina emikwano egiriraanyeewo bo abantu emikwano gyaffe n'abamu ku bapoliisi abamu mikwano gyaffe tugamba ekituufu omuntu yafiira omumunda era kabanga lyamujja omumunda kukikonfaminga nti no ewaabwe wafiirayo omuntu. Okay, papa obwenkanya bulemeddwa butya okufunika okuva omuntu lwe yafa ekyobwenkanya kino bannange eggoma mazima bannayuganda mwenna gye muli obwenkanya mu musango gwa roja ogwa muganda waffe yafiira mu makaage oba aga Spice Diana bukyatulemye okufuna tugenze buli wamu buli mbadde nzija mbagamba buli lukya tugenze buli womanya wali ekitongole ky'ebyokwerinda okuloopawo tuloopyewo naye ndowooza mu Uganda lwo kino kye bagamba nti oba omwavu tasinga musango gwate ssebo mbuuza lwaki njogera ekyo omwana oyo baamutta ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gw'omukaaga 2022 paka olwaleero gigenda owera emyezi 8 nga tumuziise tuli mu kutambula butambuzi batugamba mugende mujja kudda enkya naye twebuuza ku madakesi nga n'abagambibwa oba abavunaanibwa oba abayogerebwako okuzza omusango guno bali bweru bataayaaya butaayaaya teri n'omu abagambako yadde kigambibwa nti looja yakuyita ku kyera mwateesa kuki looja wakati mu kulaba amawulire gano ng'alaba mulemezzaamu ng'era mulumiriza kuba nze kyennyimiriddeko ge mazima kuba naye looja akimanyi nti ge maki looja yasala olukujjukujju n'abamu be yayisaamu diiru bantwale maaso ge alabe bw'ayinza okunsirisa nve mu kintu kino era looja n'antwala paka mu nnyonyi akafo bakayita Cubana bwe yantwalayo n'aŋŋamba bye yaŋŋamba musimanya onkubye onemezzaamu bulandi ogitta omuyimbi asula akaaba oli musajja onoonya ssente lwaki bino tobivaamu tukole ekiddako nansuubize okukyusa obulamu bwange biki ne mutumya ne mugamba looja nze kino nkikugamba ndi mu maaso go bw'oba onzita ne looja nze sidiiringa na mutemu kati nze nakwesiga ntya nga watutte muganda waffe wamuzikizza kati nze ate ngende maaso n'owuliriza ebigambo byo nagamba biki nze mbadde nsobola okulumba mu bubi kuba nina abantu abansaba omulimu bakugjewo ne nabagambye ekyo temukikola ne mugamba looja oli wa ddembe oba bagamba naye banzikize bakole ki ne kasita gwe okimanyi nti ekibi tekiggwawo na kibi era looja akwata mu nsawo yagenda n'aggyayo ekisawo kya ssente n'aggyayo emiliyoni ya Uganda n'agikola ki n'agiwa omwana gwe nali naye agimpe olw'okuba nze nali nnoonya bujulizi nti looja kituufu watta omuntu nali nina orisiivinga ssente ezo mpulire nabiki by'oŋŋambirako
nabiki byoyagala nkukolere. Era Roger wagenda maaso wankwata video ng'onsuubiza nti ogenda giwa Spice Diana ekukakasa nti mumaze okuwuliziganya nange nzikize nneme kuddamu kwogera ku nsonga eno. Ate ne miliyoni yo Roger olwaleero gy'ogamba abantu kuba olina abalala ogamba nti wampa miliyoni kankikubulira bannayuganda bakitegere miliyoni yo gye wampa. Roger omuntu yandeeta ewuwo oyo omuvubuka gw'otambula naye. Actually kansomere namba y'essimu eno bannayuganda mutegeere kuba omuvubuka oyo naye kyaliwo otambula naye. Simanyi oba naye omu ku mutemu abatta Nsamba Henry simanyi. Nenja abannayuganda bawulirize ennamba eno. Roger otegeere ani yatwala ssente zo. Ziyakuwa. Akakadde k'ogamba abamawulire buli bw'osanga mbwapa ssente. Akakuwadde nga aguliriridde. Ene namba mugiwulirize bulungi bannayuganda. Era nannyini ssimu eno atambula ne manager Roger. Era gwe wandiringa okuva lwe nali ku DPP's office ng'okubira amasimu n'otwala ku National Theatre n'enkusanga ne promoter omu ow'ebivulo w'amaanyi era ye yeemanyi bwe mwali mudiringa muzikize omusango guno. Nze mu kujja mu nsonga eno oba musango guno era njagala manager Roger n'ab'ebyokwerinda gye muli ne Spice Diana nga tonnaba kumanya ani bukakafu mbujjawa. Buli munnayuganda yandyagadde okumanya ekibuuzo omulambo gwavaawo okutuuka mu kikomera kya Spice Diana. Buli munnayuganda gyali ekibuuzo ekyo ayagala ansa yakyo. Ekyokubiri munnayuganda ayagala okumanya ani yakubira poliisi okujja omulambo mu kikomera kya Spice Diana. Kubanga omulambo ffe wakati mu kukola statement tumaze ofuna omulambo bamaze tukubira amasimu kwaffe yatukubira yatugamba nti mwana mmwe yafudde naye yaggiddwa mu maka ga Spice Diana. Naye okumujja mu kikomera kya Spice Diana, Spice Diana yakozesezza essimu ye ng'akubira poliisi ejje muyambe ejje omulambo wa mu kikomera kye. Basebo ne bannyabo mmwe mwagala Uganda ngigambe nti omulambo gwava waani? Oyo mwana Nsamba Henry bino byenjogerako abamumanyi. Bino nawe Spice okimanyi nga yakubibwa nga ne Roger kino okimanyi. Ono omwana mukolaganye naye ebbanga ettaka wansi wa myaka 7. Manager Roger ne Spice Diana okimanyi ne mbanneibawo yadde gwe wabasasula wabagulirira basirike. Okimanyi badde nga balaba omwana ono ng'ayingira mu kikomera kyo oba baalinga bamulaba ng'ayingira mu kikomera kyo. Ng'agenda ajja naggulawo ne baggulawo n'ayingira ne mukola bye mukola. N'olunaku lwennyini lwe yattibwa oba lwagamba okufa lwe mwamutta mwamugulira ng'era wali wamulaba okuyingira. Naye wakati mu kuyingira kyesaamanyi oba kyesijja kugamba nti kino nkimanyi. Kyesimanyi oba yali alina by'ababanja nga mwagaana okukkiriziganya era mwatandika okkuba omwana ono nga waliwo abawulira. Naye teyafaayo ki kye baali bakola ki? Naye yawulira omuntu eyali atulugunyizibwa munda. Era akaseera mpawo kaaga ne mukubira patrol nejja neggulawo gate nekuba akabina munda ne bateekako omwana oyo. Era omuntu oyo yomwe yabalaba yadde mmwe mumugulirira nammwe mukimanyi. Nadde ebbali n'alaba emmotoka eyo ng'etwala omuki omulambo. Gwenge yali ayogeranga n'oyo omwana nsonga ki zoyinza okugamba nti ze ziyinza okuba nga zamuviirako okkuba oba okuttibwa? Nze ensonga ze nnina era ze nsobola okusimbako amanyi ezamuviirako okufa. Kuba oyo omwana mumulaba muyinza oba mumulaba mu mbeera eyo gy'alimu. Naye yali musajja mukozi. Yali musajja muki? Yali musajja mukozi ng'akuba amatafaali ge ate nga gakubidde ebbanga akasente yali akasonze. Kyesimanyi oba nze kyenkeebereza nti Roger ayinza oba ye yatuuka n'alaba nga ssente z'omwana aziridde oba azitutte. Naye ng'okusinzira omwana bwe yali afaanana nga ekifaananyi ky'omwana bw'afaanana tasobola yimba na muyimbi we. Ate nga nze ono omwana nga bwe mumanyi yali alemerako nga tosobola kutwala ssente ze n'akola ki? N'akuleka. Era nsuubira wakati awo ndowooza mu kumugobaganya genda Nsamba eno yalowooza nti ssente ze zijja kufa. Yali ayagala kolabo nabo. Ye mu ndowooza kuba yali ayagala kuyimba na Spice. Oba yali mukibiina. Yakigambako nti ayagala kuyimba na Spice. Bulungi nnyo. N'ensi ewaffe Bunamwaya yonna ekimanyi ne bw'ogenda essaawa za leero n'obuuza nnyina. Gwe njagala ove wano nga tobibuuza nze genda e Bunamwaya bagambe mbuuza maama wa Nsamba Henry. Bakubuulire biki bye yali ng'ayogera ne mutabani we. Ne kikoosi kye bwe yali ekiguruupu. Kikubuulire kuba n'olunaku lwattibwa oba lwe yattibwa kuliko essimu ya Roger ng'eyogera n'omwana oyo.
So yakuwa akakadde wakakozesa ki? Manager Roger bwampa akakadde aŋŋamba mpakadde kakusirika nekerawo mwogerako nekerawo gamba eggwanga biki ebyaliwo nga yakampa akakadde ako oyo muvubuka enamba gyensomye kuba yeyantwale wa Roger era mukuntwala yantwaleyo nga ŋŋamba nti omugagga agenda kuwa ssente ayagala oleme kutaddamu kwogera bino byonna kuba famire eyo yo nsiriifu naye gw'ogikola ki gw'ogikulidde ogikulembera okubanja obwenkanya ate Roger kyatayagala eyo miliyoni agikuwadde just airtime okubeeremu ng'omuvubuka naye aba yakampa miliyoni ya Uganda eyo kuba ku lusagenda nzekka nina ne bennagenda nabo balimu n'ab'ebyokwerinda yadde Roger teyakitegeera kuba ne bye twakola naye byonna ebifaananyi byannemukwata naye emboozi gye twanyumya ne Roger yonna nga bwe twali nze nakozesa amagezi gonna ne njijjawo era njirina nina gye nagitwala singa Roger okwatibwa ne Spice Diana bw'oba ogamba nti tuli mutemu n'obutemu buno temubumanyiiko ebyo ebigambo bajja biddamu babikupuleyingire we obuuze bakubuuze kiki wali ogezaako okunnyonnyola nga tuze ku kyakakadde eyantwale wa Roger yaŋŋamba nti buli ssente ze bampa kuba ye yali afuuse broker tuzigabanira waki wakati olw'okuba nze nalina information gye nali nnoonya nze saafokasinga ku ssente za Roger kuba nze ekyali kintutte wa Roger njagala kumanya kituufu Roger omwana ono mwamusse era bw'aba yafudde ki tuba twakava ku mmeeza ne Roger tumaze okwogera muvubuka nanze ze bali nangamba tema kozi bampadde miliyoni obadde ogamba ki tipe emitwalo gyange meka njagala Roger wetegereze bulungi nnyo manye ne ssente zo bwe zaagenda kyesimanyi oba mu kuzimpa wali wadirinze ddala n'abajjozi nzijjako abajjozi twala omuvubuka nangamba emitwalo 5 ne mugamba nvuze mafuta n'ebindi nabo tobamanyi neera nabo nina obbasasula gwe muvubuka gwe n'okwata emitwalo gya Uganda 3 nenjikuwa nakuwa na bw'etaano 6 nenva mu kifo n'emitwalo 7 be nali nabo abe nali ntambudde nabo mu mafuta nenkwata emitwalo 2 njikole ki nenjibawa balance w'emitwalo 5 bwe yadde ogamba ziyinza oba ojja zeegaana neffe twazikwata nga kizibiti era zirina gye ziri essaawa yo bw'eneeba etuuse ng'okwatiddwa ojja kunnyonnyola wali ompazaaki so yeeyo miliyoni gye mumbuuza kigambibwa nti nno waliwo n'emitwalo emirala 3 gya kusindikira weebale nnyo manager Roger bwe ntuuka ewaka waddamu n'onkubira essimu nombuuza boy ki ekiriwo konze sirina tabbu nombuuza oli steady konze ni steady noŋŋamba oyagala mbere ku simu yange buli dakiika nga nkutayipingira nwane okutta omusango guno ndye mu famire olukwe nzire side yo mbere nga njubisa then bali engeri gye basirise so nange bwe nvaayo kijja kwangwira omenya file eno ne kugamba esimu gye nnina yambwa tesobola bikola nombuuza tosobola funayo kasimu kamangu kasobola bikola ne kugamba nsobola ne sirina ssente n'okwata emitwalo 3 n'ogaweera oyo muvubuka agansindikire kwe enamba gyensomye omuvubuka era yomu naddamu nankubira nanga Roger mpadde emitwalo 3 neze zonna sobola zikuwa ninda kuwa emitwalo ameka 2 noonya essimu esobola okukola ebyo ebintu Roger olw'okuba nze nali nkyagala information gyesobola owa bannayuganda nti Roger kituufu guno omusango ne Spice Diana mugumanyi mwaguzza nagenda mu maaso nekwata bu video kuba wansaba ngo ngamba obwagala nembwekwata nembukusindikira ngezeeko okukusembeza manye ekituufu kiki ekyakola ki ekyaliwo Roger nze bwe namala okufuna information gye nali nnoonya era nagikwata information eyo nembako munnamawulire omu gwe nagisindikira ne message zo zonna nga bw'ozimpa kyesamanya nti munnamawulire oyo yali ttiimu gwe nembimusindikira n'abikusindikira n'oddamu n'obinsindikira eje emitwalo gya 3 gwe mulimu gye nja okugamba bwe gakola gombuuziza naye nze nga tetunnavaawo kuba ekya ssente si kyekikulu nze njagala kubuuza mu nsi muno mu ggwanga Uganda mwe tuli omuntu atugeza ayina ssente waddemba okukola kyonna kyayagala nga talina kimugambiddwako awo wennyini mu kusooka daddiwo yali nnyo omusaale nnyo mu nsonga zino obudde buno tetumulaba yatya oba yalya nekyo kyennyini by the way kantu alina omukisa guno waliwo omuyimbi gwe oli w'amaanyi ensi ekumanyi wakwata wayingira mu fayiro eno era olwana kutta fayiro eno nga gw'ozannyira Roger PART eno muyimbi gwe nga weefudde mukwano gwa taata wa Nsamba Henry wakwata Spice Diana oba ttiimu ya Spice Diana n'ogireeta mu makaago
nga gwe bakulembeddwa oyagala betondere muzeeyi ono n'obaleeta mu makaago n'obakweka eyo muyimbi gwe n'okubira taata wa Nsamba Henry ono twalina ku Workers House mu DPP's office n'omukubira essimu n'omuyita tulina by'omugamba kumbe olese ttiimu ya Spice Dana ejje yetonde oba emwetondere ne mulagira muzeeyi oyo bw'abajja tajja n'abantu abangi wamulagira ajje n'abantu babiri ye ne munno omu era muzeeyi mu kujja gwe twamugamba nti ttiimu eyo eriwo era bwe yatuuka ewo wamuggyako amasimu oba mwamuggyako amasimu nga naawe waganzijako nga tuli emunyonyo ne mugenda mu maaso mwetondera muzeeyi n'abagamba bye yabagamba nammwe bye mwamugamba ne mumusaba ave mu musango guno ne mumusuubiza eggulu n'ensi bye mugenda omukolera kyasimanyi muyimbi gwe oba amakaago yafuuka kkooti wakati mu kunoonya obwenkanya tuba tunoonya obwerufu muyimbi kyoyo olw'ebyokwerinda oyo ye abamumanyi yapangisa bunamwaya yazimba bunamwaya asula bunamwaya abamumanyi mujja mumanya era muyimbi gwe bwe nabadde njogera ebintu bino nabikuweereza ku simu nenkugamba muyimbi gwe toli mulamuzi omulimu gwo kuyimba simanyi lwaki omusango gufaanagana bwe guti murder case oyagala esirike mu nsirika bwetyo nakusuubiza nenkugamba oyina abaana kyesimanyi naawe oba banakuttira omwana wo ojja kwagala ebintu ebyo bigwe bwe bityo n'osuubiza n'okunsuubiza okunsuuwinga okuntwala mu kkooti nenze nagambye ndi open wendi amannya gange nze Simbwa Fred bw'ogyebunamwe abajja kundaga bw'oba tolina na namba yange kantwale n'omukisa ogugikuwa ogiwa ab'ebyokwerinda byo essimu yange eri 0704 07 8 07 4 07 giwa ab'ebyokwerinda bankwate onsuwinge ontwale mu kkooti olw'okugamba tiva ku Spice Diana amale ebizibu bye weesiga ki Katonda basinga basuubiza bintu ki ebikyusa obulamu bwammwe nze lwe nasinkana Looja ndowooza yandaba embeera gye nalimu n'abantu abatera omusemberera ng'alaba nze nfaanana